Tuli mu mwezi gw'omwaka 2025 ogusemberayo ddala ntegeeza omwezi guno ogwa Desemba bangi batandise okubala ebyo bye baasaba okukola ng'omwaka gutandika abandi ne beebaza Katonda wabula mukaddeke kamu ng'abamu bali mu kusagambiza n'okulaba nti omwaka guweddeko ng'ebyo bye baasaba okuba nga batuukiriza bituukiridde. Ate waliwo bangi abalowooza nti balituukiriza ebyo bye baali balowooza wabula ate omwaka 2025 gwe baali basuubira okuba nti bafuniramu ebingi enfofoolo ne gubafuukira ekyambika obulamu obwabwe ne butasobola kubanga bulusimattuka oba ne babanga balugulamu akaba. Olunaku olwaleero nkuleetedde list y'abantu 20 nga bano bannayuganda babamanyidde ddala. Abamu bategeerekeka oluvannyuma lw'okufa kwabwe ate abalala nga babadde ba Celeb ddala era nga baselebratingibwa nnyo nnyini ddala era nga abantu babamanyi wabula ng'omwaka 2025 mwe bafiiridde ezifumba ezaabwe mwe zivuunikiddwa era ng'obulamu tewakyali yadde. Eno lisiti y'abantu 20 wabula teri limited to this one only. This is an AGALIWO compilation. Okusookera ddala ku screen bolaba be bafumbo ababiri. Omwami ye David Mutaaga ku myaka 69 ate era omukyala ye Florence Mutaaga emyaka 62. Omwaka gwa 2025 tegulyerabirwa bafamire yaabwe. Abafumbo bano abaali bakakomawo mu ggwanga nnyaffe Uganda era nga mu bitundu by'Entebe eyo Nakiwogose Lugonjo Kiwafu abafumbo bano we baali basazeewo okubeera nti babeera wabula abatemu abatamanya ngamba baabalumba obulamu bwabwe ne babukomekkereza. Abo mu mwaka gwa 2025 tebasobodde kubanga bagusimatuka. Mu kifo ekiddako ku screen ye mwana omuwala amanyiddwa nga mwana muwala oyo gwolaba ku side ye Brian White yakyali mulamu but mwana muwala ono Carol Nalubwama ensi emutegeera lwa Brian White wabula ate era okumutegeera omwana omuwala ono amanyiddwa nga Carol Nalubwama yali amaliriza okubanga ava mu bulamu obw'ensi eno ku myaka 25 gyokka wabula Brian White gye buvuddeko yasimbiddwa mu maaso g'omulamuzi n'ateekebwako emisango omuli ogwa human sacrifice, manslaughter n'emisango emirala egigwa mu kkowe eryo nga byonna bimuteekebwako nti yandibanga yaviirako omwana omuwala omutono ku myaka 25 gyokka amanyiddwa nga Carol Nalubwama okuva mu bulamu obw'ensi eno. So gubadde mwaka guno gwennyini ogwa 2025 in fact omwezi gumu emabega wenkoledde emboozi eno bukya omwana omuwala ono Carol Nalubwama eyali yasazeewo okuba nti abeere wa Brian White obulamu bwe bwakomekkerezebwa. Mu mwaka gwe gumu guno ogwa 2025 ku screen kuliko abantu babiri. Eno side mwana muwala gwolaba ye Joey Landa ate ku side eno kwe kuli eyali oba muganda wa Joey Landa mwana mulenzi ono. Emboozi ya muganda wa Joey Landa yakwata nnyo ku bannayuganda. In fact awo omulaba yali ku byuma wali mu ddwaliro ng'olumbe lumubala embirizi. Muganda wa Joey Landa omulenzi agenda okufa ng'amaze omwaka mulamba oba ng'akunukkiriza okweza omwaka mulamba ng'ali mu intensive care unit. Muganda wa Joey Landa ono yali yalumbwa abatamanya ngamba abaamukuba paka n'agenda mu kkoma era yali yagenda mu kkoma mwaka guwedde ogwa 2024 wabula omwaka guno ogwa 2025. In fact mwana mulenzi ono bamutwala mu intensive care unit yali September wa 2024 era Joey Landa yasharinga ebifaananyi bya muganda we nga ali mu ddwaliro nga obulamu bwo bulabikanga tayina wabula omwaka guno gwennyini ogwa 2025
twali mwezi nga gwa June, yes omwezi gwa June, Joiranda bwatyo n'afiirwa muganda we. Obulamu obw'ensi eno n'abwabulira. Still omwaka guno gwennyini ogwa 2025 omukulu gw'olaba ku screen amanyiddwa nga Mzee Cornelius Codet Lorika. Ono abantu abava e Karamoja sub-region bamumanyi nnyo. Wabula wamu ne bannayuganda abeetooloolera mu Kampala wano abategeera abagagga b'omu Kampala. Omukulu ono baali bamumanyidde ddala. Katambi ako kenkuteereddeko abantu baali bamuli kuviewinga omulambo gwe oba omubiri gwe ku lunaku olwo lwasembyeyo. In fact oyo afudde December nga tumalirako ddala omwaka. Mzee Cornelius Codet Lorika. Omukulu ono Cornelius Codet Lorika yabadde oba ye yali omugagga nannyini Ero Beach. Abadigize gye mwadigidiranga ennyo. Nnyini waayo omukulu Cornelius Codet Lorika omwaka guno gwa 2025 yafudde n'ava mu bulamu obw'ensi eno. In fact omukulu ono ye nnyini Mount waliwo hoteli yemanyiddwa nga Mount Moroto Hotel. Still oyo omugagga abadde nnyini Ero Beach era ye yali nnyini hotel ye ya Mount Moroto. So omukulu ono afanga ennaku z'omwezi 7 December. Bantu bafudde omwaka 2025. Ku screen omuvubuka omuto ddala amanyiddwa nga Robert Bobby Kabonero naye yalusuulamu akaba. Robert Bobby Kabonero ono yazaalibwa nga ennaku z'omwezi 31 July omwaka gw'2000 oba 2000 like 2000 nga yakatandika nga tetunatandika gamba 2001 2000 biki omwaka gwa 2000 mwana mulenzi ono amanyiddwa nga Robert Bobby Kabonero we yazaalibwa. Mwana mulenzi ono Robert Bobby Kabonero okujja ennyo mu kamera n'okubeera nti abantu bamutegeera yali mutabani wa Ambassador Richard wamu ne Grace Kabonero era nga assa omuko gw'enkomerero ng'ennaku z'omwezi 9 Maayi oluvannyuma lw'olumbe olwali lumubala embiriizi. Robert Bobby Kabonero wafiira ng'alina emyaka 24. In fact ono yali wali Nairobi gye yali yaddusibwa okubanga afuna obujjanjabi. Agenda okufa mu mwezi guno ogwa May 2025 nga e Nairobi eyo yali amazeeyo emyezi 3 wabula agenda okubanga ava mu bulamu obw'ensi eno nga famire ye weeri. Mwana mulenzi ono engeri gye kiri nti yali mutabani wa ambassador oyo yamanyika nnyo mu saakeezi ez'abantu abo. Yogera ku Ministry of Internal Affairs n'ebintu ebigwa mu kkowa eryo n'okubeera nti yali muvubuka yali asuubirwamu ebingi ennyo nnyini ddala. Mu kadeke kamwe we tuba nga tuvuddewo waliwo omukulu Dr. Owen Bwambale. Dr. Owen Bwambale ono kabenje ke kakleiminga obulamu bwe. Dr. Owen Bwambale ng'okufaananako ne Dr. omulala gwe tugenda okwogerako still ku video eno. Dr. Owen Bwambale yali president wa Uganda Orthopedic Officers Association oba gyoyinza okuyita UOOA. Omu ku basajja abaali bategeerera ddala ensonga za orthopedics. Obeera oyogera ku bintu nga ensonga z'amagumbagumba ezo, simanya bino binywa biruma, bintuntu bwe bityo. Wabula omukulu ono okuva mu bulamu obw'ensi eno yafiira mu kabenje ka mmotoka ku Fort Portal Bundi Bujjo Highway. Obulamu bwe we bukomekerezebwa era abantu abali mu line eyo y'abasawo abatambulira mu bintu bya medicine medical fraternity bagwawo nnyo enkikwe. Omukulu ono agenda okufuna akabenje yali avuga adda yali ali mu kutambula nga adda Bundi Bujjo ate nga yali era still agenda ku baaliyo ya mukwano gwe oba okuziika era ate akabenje bwe kamutuukirako. Dr. Owen Bwambale obulamu ne bukomekerezebwa. Ku screen omukyalo ono gw'olaba bangi baamulabanga naye ng'ate tebamutegeera nnyo yaani wabula ate wamaliriza okuba nga afa
bangi batandika okutegeera nti yali omu ku bakyala abato abaali balinamuko kasente akawerera ddala. Yogera ku mukyala amanyiddwa nga Sophie Kirabo. Ono nno ye yali director wa Three Honeys Restaurant era nga alipoota we baali bannyonnyola ku kufa kwe bagamba nti kyandibanga pneumonia yamuleetera okubanga agwa ku ndiri era nga yamalawo ennaku ntono nnyo nnyini ddala n'ava mu bulamu obw'ensi eno. Abantu abali ku TikTok era abali ennyo ku mitimbagano okusingira ddala TikTok banyolerwa nnyo wamu ne bannayuganda bonna oluvannyuma lw'okufa kwa Sophie Kirabo. Omukyala yali alabika nga ali very energetic, yali omukyala owa vibe ennyo era yali alivinga obulamu bwe to the fullest. So director wa Three Honeys Restaurant yava mu bulamu obw'ensi eno mwezi gwabadde gwa 10, yes, around nga 22-23 awo omukyala ono Sophie Kirabo ava mu bulamu obw'ensi eno. In fact banne bamucelebratinga nnyo naddala abavuzi ba Subaru wamu n'ebipikipiki ebyo bikunama. Ekifaananyi kino kibadde popular nnyo omwaka guno. Bwe ngamba omwaka guno lwa nsonga omwana omuto ono Elshama Sesaz afanga omwaka twakagutambulako omwezi gumu gwokka. February w'omwaka guno omuvubuka omuto Elshama Sesaz eyali asomera ku ssomero lya Seta High School nga yali mu senior ya kusatu yokka omuyizi ku myaka 16 yasangibwa nga afudde. Okusinziira ku Luke Oweyesigire ebiseera ebyo okufa kw'omwana omulenzi ono we kumala okubaawo yagamba nti they were treating it as a suspected suicide and the investigations were going on to determine the circumstances that had led to the unfortunate incident. But up to now, a report is still hanging. Koze ebibuuzo byali bingi nnyo oluvannyuma lw'okuba nti omwana omulenzi ono Elshama Sesaz ku myaka 16 gyokka yasangibwa nga kigambibwa nti ye yali yesse bwe kyali kigambibwa era nga poliisi ye yali erindiriddwa okulaba nga bannyonnyola butya embeera bwe yali etuuseewo. In fact waliwo kojjaawe eyalinga atambula mu media nga nnyonnyola era yalina okwemulugunya kw'amaanyi nnyo ku ssomero lya Seta High School era ye yagambanga nti waliwo ebyali birumira ebye yali takkiriza nti ddala ebyali biviiriddeko embeera y'omutabani okuva mu bulamu obw'ensi eno. Ku screen omukulu gw'olaba amanyiddwa nga MC Gavin. MC Gavin ndowooza mumumanyi. My lips, your lips, ke kaali ka signature ka mwana omulenzi ono amanyiddwa nga MC Gavin. Amannya amatuufu ye yali Imran Wanambwa. Mwana mulenzi ono okuva wali Embaale obulamu bwe bwakomekerezebwa omwaka guno gwennyini ogwa 2025. Enfa ya mwana mulenzi MC Gavin yali nfa ey'ennaku ennyo era eswaza oba ereetera okuleeta ennyiike oluvannyuma lw'okulwa nti kigambibwa nti omwagalwa we ate ye yamufumita ebiso. Mwana mulenzi ono yali musajja ali energetic ennyo era nga ajjukira okuba nti yakolanga nnyo ku Okba oba Okba wali Embaale. Wabula kigambibwa nti omukyala eyamufumita ebiso nga bwe kyali kisuubirizibwa nti yali mukyala namba 2 era nga baali bagamba nti omukyala oyo yali amanyiddwa nga Geraldine Namono. Okusinziira ku mawulire nga we gaafuluma nga MC Gavin yakafa batyo olina okumanya omwaka 2025 obulamu bwa MC Gavin we bwakomekerezebwa. Ku screen omukulu gw'olaba yakuyimbira akayimba akamanyiddwa nga Katonda w'abanaku teyeebaka. Mu mwezi gwa June ogwo kyolina omumanya omwezi gwa June ne July gwatwala abantu bangi. Yes, omwezi gwa June ne July abantu abagufiiramu baali bangi naddala abantu ab'erinnya abamanyiddwa nga mwe mwali ne mwana mulenzi oba omukulu amanyiddwa nga Daudi Mugema. Yakuyimbira akayimba kamanyiddwa nga Katonda w'abanaku teyeebaka. Omukulu Daudi Mugema kigambibwa nti okufa kwe
asangibwa nga omubiri gwe gugaŋŋalamye mu wooteeri eggulu lwali lunaku lwakubiri ng'ennaku z'omwezi 24 June omwaka 2025 era nga bagenda okumusisinkana nga yamazeemu dda obanga yalusuddemu dda akaba. Okusinziira ku nfa ya mwana mulenzi ono, ensonga lwaki asangibwa ggulu yali atambudde okubeera nga agenda ewa Jerusalem Sale okubanga amusabayo kokko ku buyambi oba okubeera nti yeekubako enfuufu okweddaabiriza adde engulu ate era n'obulamu bwe obwali butatagana nnyo oba obwalimu obukosefukosefu nabo yali ayagala kulaba nti afuna akasente akasobola okubanga kabuddaabiriza. Ku screen omukulu gw'olaba yakozesanga nnyo erinnya lya muko wa Buganda Afande Sam Omara. Onajjukirirwa nnyo mu biseera bya walk to work, ebiseera bya Dr. Kiza Besigye. Dr. Sam Omara omwaka guno gwa 2025 naye kennyini teyagusimatuse. Bw'atyo omusajja wa Katonda yassa omukka ogw'enkomerero ng'alina emyaka 65 gyokka. Ojja kujjukira ono yali tayalinga nga Assistant Commissioner of Police Afande Sam Omara. Era nga nzijjukira ebiseera ebyo yali afunye omulimu mu Arrow Security Systems Limited. Kampuni eyo Captain Mike Mukula yennyiniyo. So gye yali atandise okuba nga akakkalabiza emirimu gye. Wabula obulamu butandika okuba nga bukendeera era kigambibwa nti olumbe olumujja mu bulamu obw'ensi eno lwali lumbe olwa Kookolo. Era nga yali amaze akabanga nga ali mulagaawo nga bagezaako okubeera nga bamujjanjaba n'okubeera nga bamwekenneenya. But Afande Sam Omara omwaka 2025 naye bw'atyo bwe yava mu bulamu obw'ensi eno. In fact Afande oluvannyuma lw'okufa waliwo ebigambo ebyali biyitingana nti poliisi yali temulabiridde kimala, wabula omwogezi wa poliisi yavaayo n'alambulula n'agamba nti amazima obujjanjabi bwonna n'obulabirizi obwali bufunibwa Afande Sam Omara poliisi yabuyinamu omukono munene nnyo nnyini ddala. Screen omukulu gw'olaba ye Dr. Kigundu oba gwenza okuyita Dr. Spire Kigundu. Ono naye obulamu bwe bwakomekkerezebwa mwaka guno gwennyini. Dr. Kigundu yali omu ku basajja ab'amaanyi ennyo nnyini ddala mu by'obulamu era nga yalina ne speciality mu bufu obumu oba obulala. Omanyi abasawo batera okubaako n'ebintu nti nze department eno wenkwata ku kino ndi mulungi nnyo. So ebintu ebikwatagana ne endometriosis sibitegeera byenyinyonnyola ebya endometriosis ekyo naye ng'ekyo kyekigambo nakikwata nkimanyi. Otudda mu by'obusawo y'omu ku basajja abaali basinga mu ggwanga era ng'ono ye yali nnyini ddwaliro erya Henry Hospital wali ezzana. Wabula yafa era ng'oluvuuvumu olwali ku social media lwali lugamba nti alina wooteeri emu we yali ali obulamu bwe bwakomekkerezebwa mu mbeera emu oba endala. So Dr. Spire yali ku mimwa gy'Abannayuganda bangi nnyo era nga mukadde ke kamu yali gynecologist, yali surgeon n'ebintu ebigwa mu line efaananako bwetyo. Still nga tukyali mu line bwetyo, omukulu gw'olaba ku screen ono ye yafa ate wakati wa May ne June awo nga tutambula wakati kati awo. Ono nga amanyiddwa nga Cedric Babu. Cedric Babu ye yali mutabani w'omukulu Babu owa NRM. Omukulu oyo mumanyi bulungi nnyo nnyini ddala. Era nga Cedric Babu amannya amatuufu yali Cedric Babu Ndirima. Sajja ono yali mu media nnyo era yali agiruddemu. Ojja kujjukira yaliko ku UBC awo era n'abeerako ne mu by'emizannyo ate era yali yeesimbyewo n'ekyobwa MP Kampala wakati awo gye buvuddeko bw'obanga ojjukira bulungi. Wabula naye yatufaako omwaka guno gwa 2025 yafiira ku myaka 5. In fact
Cedric Babu watuukira okufa wali wabaddewo embeera y'okufundraisinga ssente akawumbi kalamba n'ekitundu okusobola okubeera nga bamulongoosa omutima kozi yalina obuzibu bw'omutima kati baali banoonya ku kasente okulaba nti oba basobola okukola heart transplant mu bufu ofaananako bwe butyo. Mwaka 2025 omukulu omulala gwe gwatwala naye nga muvubuka yali akyali muvubuka muto ddala yogolaba ku screen omukubi w'ebifaananyi amanyiddwa nga Sad Shots mu April w'omwaka guno oba April Sad Shots obulamu bwe bwakomekkerezebwa. Yali gaye amanyiddwa ennyo okubanga akuba ebifaananyi naddala mu industry ya entertainment ebintu bya wildlife oba ebikwatagana ne nature wildlife nature ebyemizannyo n'ebintu ebirala byonna yali gayi amanye ennyo okuba ebifaananyi. Sad Shots was a very celebrated guy wekituuka mu bakubi b'ebifaananyi mu ggwanga. Amannya amatuufu ye Sad Byakuleka. Sajja wa Katonda talent ye yakkirira nayo ezira kumwa. Omwaka guno ogwa 2025 omukulu ono yali aguze piki ye eyali ennungi ennyo nnyini ddala wabula obulamu bwe ate bwe bwakomekkerezebwa olw'ensonga nti waliwo akabenje akaabaawo piki ye bwe yakrashinga n'endala. I think yali Bugonga Junction bulamu bwasirika busirisi obwa Sad Shots. Ku screen omukulu gwolaba onamanyiddwa nga DJ Bush Baby. DJ Bush Baby is a very very celebrated he was a very celebrated media personality nga nawe kituuka ku bukulembeze mu radio ne TV yali abitegeerera ddala nga wonna kugambye nti omwezi gwa June gwatwala abantu bangi ogw'omwaka guno 2025 ne DJ Bush Baby omwezi ogwo gwamutwala mu mwaka guno gwennyini. Musajja ono yali DJ ebyaddala nga tabyeyita bweyisi. Amannya amatuufu ye yali Michael Benjamin Owal erya DJ Bush Baby nga linoonya ssente. Ono nno yafa mu ngeri ey'ekitiibwa. Lwaki ngamba bwe ntyo? Yasangibwa mu studio ye Entebbe nga asirise oba obulamu nga buweddewo. Abakola art mukimanyi bulungi nnyo nnyini ddala nti ba artist baagala nnyo okubeera nti babeera mu art waabwe. So DJ Bush Baby okubeera nti obulamu bwasirikira mu studio, that could be a very honorable thing naddala mu line nga olaba ab'amagye we bagamba nti okufiira on duty oweebwa respect y'amaanyi nnyo. In fact ne Daudi Mugema yalayira n'agamba nti bwenfanga mukakasanga nti ntwalibwa ku National Theatre olw'ensonga mbadde muntu wa theatre ebbanga lyonna era naye ekyo kyamukolerwa. Ku screen mwana mwala gwolaba mukwano gwange omwana omuwala ono amanyiddwa nga Martha Ahumza. Omuwala ono yafa mu March w'omwaka guno era nga amannya ge amatuufu ye Martha Ahumza Murari. Mwana muwala ono yafiira mu bbaala eya Maisonnois oba agibwa mu bbaala eyo eya Maisonnois ng'obulamu bulabika bukendeeredde ddala. Wayita akabanga katono nnyo nga balaga nti Martha Ahumza Murari yali avudde mu bulamu obw'ensi eno. Era Martha okusinziira ku butambi obwali bulabika balaga nti embeera y'obulamu yatandika kukyankalana oba kukakkanira mu bbaala eyo eya Maisonnois. Wali ekkololo then oluvannyuma mu kuddusibwa mu ddwaliro ate obulamu bwe gye bwakomekkerezebwa. Omba mujjukira bulungi abaaliwo ebbaala eryo erya Maisonnois baasooka ne baliggalako n'okuliggala era okunoonyereza ne kutandika bagezaako okubaako bye banoonya wano na wali. Abavubuka abaali bakwatiddwa ababiri mu kusooka ate oluvannyuma baateebwa. But Martha Ahumza Murari naye omwaka guno gwa 2025 lwatuva ku maaso.
omwaka guno nga tutandise okuba empemba wemba yaagwo okugumaliriza omwezi gwabadde gwa October omwaka guno gwennyini ogwa 2025 amaziga gakulukuse music industry negwamu ekiyongobero eky'amaanyi omukyala ayambadde gomesi anekanekanye era awoomye okuzaama omukyala amanyiddwa nga Olisha M. Amawulire gatandika okusaasaana ku mitimbagano obulanga buli agawulira agamba nedda mulimba tekisoboka kubanga kibadde obula by'omu agenda okunoonyereza ng'amazima ekyali kigambibwa nti tekinnaba oba tekisoboka nga kyali kisobose. Olisha M yali avudde mu bulamu obw'ensi eno. Amannya amatuufu Olivia Mildred Namubiru. Ono nga yali muganda wa mulongo babiri Saala. Asoma ebbaluwa wali ku Star FM. Anajje buli eno omukyalo oyo akyagezaako okubeera nti ekiwundu kya sisita we agezaako okukinansinga wabula mumanyi bulungi ebintu by'okufa. Olisha M omwaka guno nga gunaatera n'okuggwako bw'atyo we yatuvaako ku maaso. Ku screen omukyala gw'olaba omukyala ono yali celebrated mu Africa wonna, si East Africa yokka wabula ne Africa yonna okutwaliza wamu. Omukyala ono amanyiddwa nga Gogo oba mumujjukira bulungi. Amannya amatuufu ye Glorious Musabimana. Glorious Musabimana oba goyinza okuyita Gogo yafiira mu Kampala. That was September. Omwezi ogwo gwa September. Gogo atuva ku maaso. Gogo eyalezze okubaako performance z'akola ate obulamu bukyankalana. In fact bamuddusaako mu ddwaliro oba baali bagezaako kumuddusa mu ddwaliro obulamu ne bukomekkerezebwa ku myaka 36 okusinziira ku bantu be abamulinaanye era abaali bamumanyi bagamba gye gyokka gye yakomako. Bw'atyo Dunda Namugereka n'amuyita. Gogo yali ava Rwanda wabula obulumi bw'okufa kwe bwasaasaanira Africa yonna era bangi ne batandika okwebuuza ekyali kibagudde era ekyali kireeseewo embeera y'okuba nti Gogo yali assizza omukka ogw'enkomerero. Ebintu bya Mukama munange bwe bityo bwe biri, okufa kugwa bugwi naddala wakati nga bangi tebeeteeseteese. Oli Gogo yafiira ku myaka 36 ate omukulu gw'olaba ku screen ku myaka 35 gyokka obulamu kwe bwakomekkerezebwa. Njogera ku mwana mulenzi amanyiddwa nga Rajiv Ruparelia. Rajiv Ruparelia ono abeera mutabani w'omugagga Sudhir. Omwaka guno ogwa 2025 obulamu bwa Rajiv bwe bwakomekkerezebwa. Yes, mwana mulenzi ono Rajiv Ruparelia kaali kabenje ke kaamumaliriza. Bagenda okusisinkana emmotoka ye gye yali ayagala okuzaama nga tewakyali. Omwaka gwa 1990 mwana mulenzi Rajiv Ruparelia gwe yazaalibwamu wabula omwaka guno ogwa 2025 ennaku z'omwezi zaali 3 Maayi omwaka 2025 omu ku baana oba omu ku basajja abaali ba promisinga naddala mu nsi y'ebya business n'okubeera nti yali akulembedde bulungi zimu ku kampuni ezitwalibwa mu Sudhir, obulamu tebwasobola kubanga busukkawo awo. Ku screen tujja kumaliriza n'omukulu eggwanga gwe lyali lyagala ennyo era licelebratinga tegeeza Muhammad Segirinya. Omwaka gwa 2025 bannakawempe balirwawo nnyo okugwerabira olw'ensonga gwe mwaka ogwatwala MP waabwe ono nga yafiira ku myaka 37 gyokka. Honorable Muhammad
Ssegirinya. Era nga omukulu ono yali asibuka Kawempe awo era yali akiikirira abantu ba Kawempe North munnankyukakyuka ennyo nnyini ddala era munna NUP ennyo nnyini ddala omu ku basajja abaali baagala Kyagulanyi ne Ssekwagala yenna obulamu bwe gye buva ne ebyamutuusa wano mwenna mwabiraba ne bwe tuba tetubizeemu but omwaka guno Honorable Ssegirinya Muhammad wava mu bulamu bw'ensi eno. Nakuze omwezi zaali 9 January wali mu ddwaliro ly'e Rubaga. Basooka kubanga bamubikka ne bagamba nti nedda tannafa wabula wayita essaawa ng'emu 2 amawulire ne gakakasibwa. In fact mujja kujjukira nti Honorable Ssegirinya Muhammad ono yali musajja ateerya ntama ng'akyali mulamu. Wabula kino kyalabika ne mu kufa kwe aba NUP we baafuna ensasagge wakati waabwe n'Oweekitiibwa Mpuuga era nga bagamba nti omulambo baguleete eno ko bali eno tegujja kuggyibwayo gujja kusigala eno. Sauda Madaada n'abasigadde mu bajjukira bulungi ku lunaku olwo Honorable Ssegirinya Muhammad lwaziikibwa. Maama ali sayidi eno ate Luswa Luwemba ali ne maama eno ate baagala kudda eri Oweekitiibwa Mpuuga. Byaliwo kwegamba byali biragira ddala omusajja Honorable Ssegirinya nga bwe yali mu bulamu yali musajja ateerya ntama era atakkiriza kavuyo wadde wabula nga buli we yatuukanga waliwo embeera ey'enjawulo eyatuukangawo. Omwaka 2025 abo be bamu ku bantu abatonotono 20 bensobedde okuteera mu lisiti eno okulaga omwaka guno engeri gye gutukozeemu obubi bwe gututwalidde abantu ab'enjawulo ab'omugaso mu field ez'enjawulo. Yogera ku entertainment, yogera ku social life, yogera ku economic world, yogera ne ku political world. Wonna tufiiriddwa abantu ab'enjawulo. Wabula tugamba nti emyoyo gy'abagenzi Mukama agiramuze kisa. Vidiyo eno ngirekodinze ng'ebula ennaku 14 nnamba omwaka gwa 2025 okuggwako. So nabwe kityo tusaba Mukama waleme kuddamu kubaawo kufa kunene kubaawo waleme kufa kwonna kuddamu kubaawo. Bwenna alabye vidiyo eno osobola okuba nga otuuka mu mwaka 2026 wandika mu comment section nti amen. Ale nzikiriza nkutegeze ku bannaffe aba Honeybites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero. Bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bwetyo. Gwe bakubire bukubizo bagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero ba abaana abalya ebyokulya. Balina ebyokulya yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa, amawogola, yogera ku bagiya, yogera ku cupcakes, yogera ku donuts. Osobola okubafuna ku 0709 787508 ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era enamba y'emu ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo babayita aba Honeybites. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki. Tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro nedda. Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala. Basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina n'amakalina. Gwe bakubire bukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bw'oba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yakyo efaanana si bulungi, Alson Painters UG bazze kugonjoola nsonga eno. Bakubire ku 0705 1936 be bannaffe aba Alson Painters UG. Aba Sidi Omusunsuzi erinnya eryange yenze aba Sidi Omusunsuzi yenze atuula emabega w'omuzindaalo
buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno abasiddii omusunzi ly'eddoboozi eryo era ng'omukutu kwoli gwe guno ogwagaliwo. Nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu. Information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa. Kati gwe omulabi n'osalawo ki eky'okukozesa information eyo. Kati ky'ogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno, likinga, commentinga ki ky'olowooza, mukadde ke kamu subscribinga bw'oba nga omukutu guno oli mupya. Ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe vidiyo eno ate ne videos endala ku mukutu guno. Agaliwo YouTube channel, mwebale kutulaba.